naye munzikirize na museko abe Mbarara mu ngeri eri special kulika ye Mbarara nange nkukulisaayo eggulu twabaddeyo mukama yakitukoledde bulungi twakoze ekyo kyennyini amiina ekitusuubirwa Mbarara yanyumye ngenda kukunyumiza eby'Embarara ombulira ebyeggulu Mbarara yanyumye nti abantu bomu kibuga Mbarara basula batunula nga basaba Katonda awatali wadde okusumagiramu Friday okusaba okuyita mu kiro nga n'okujjaawo baateekateeka nga tebajjaawo kubanga abalala baali eri waggulu abalala baali sayidi endala naye kyali kiyitirivu ekitiibwa kya Katonda kyavaayo ne kirabisibwa abantu ne basumululwa Katonda n'atuwa ne tumuwa ettendo ne tusinza ne tusanyuka ne tuzina ne tujaguza ne twegayirira Katonda ne tumaliriza n'ekigambo mu maanyi so kyali kiyitirivu njagala kwebaza Apostle Wire Tumwine n'omukyala Honorable mwebale kutwaniriza nebaza abasumba baayo bonna era n'abakadde b'ekkanisa waliwo n'omusumba bamuyita Kamanzi oba ye Kamanzi oba ye Manzi ku bibiri mukwano gwaffe lwe tugendayo naye tumusisinkanayo era ne ku luno ew'omusumba Wire Tumwine bakolera wamu n'omusumba oyo either ye Manzi oba ye Kamanzi naye nga family yabo eri historical mu njiri eri historical mu njiri taata abo yali mubuulizi wa njiri so yakuza abaana abamuweereza so Mbarara generally yanyuma Mbarara atwagadde nnyo ate ayagadde nnyo Katonda ku mulundi guno nafunayo families ez'amaanyi ezankyaza kuba nagenda nga bukyali twali twakola dde appointments era nenfunayo abazadde kigambo ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwange ne Susan Makula ate ne ba brother bange be nagenda nabo twagwa ku bazadde ne bakkiriza okuzaala nnyo ne banzaala ne bampente ebyo n'aposobere tabimanyi kuba nagenda lwakusatu nga maze service nentuukayo kati nga njagala nsule nga mpumuddeko ku Lwokuna ndyoke nkyalire family eyo kubanga twali twakola appointment so twatuukayo nga family yonna ekuŋŋaanye wamu nga bayise n'abaafumbirwa n'abako ne tutuula gye nali ndowooza tugenzeyo ssaawa nga 6 awo tuveeyo ku 9 ate tukwasaganye ebirala twavayo ssaawa 4 ez'ekiro sikata twavayo ssaawa 4 ez'ekiro nenkulabira kanjogere mpolampola ekyo kyekitegeeza enteekateeka n'engeri gye babaanirizaamu kyali massive eshawe lyaliyo mu bungi kankukwasa amaddu akalonga weekali mu bungi akalo n'eshabwe muwogo batufumbire ebyekiganda ebyene ewaffe bannamasaka ne bafumba n'eby'Embarara ebyankole naye ekyasingako obukulu nti twazaalibwa mu nnyumba twazaalibwa mu nnyumba abaana abataaliwo beba abaali mu mawanga g'ebweru bagenda kusoma naye buli abeera kuno oba alina bizinesi mu Kampala oba ali luddawa yaliyo ewaka era famire emaze emyaka 43 mu bufumbo ate nze nyina emyaka 5 kitegeeza nti kati famire abaana bakkiriza kubanga omukulu yaliwo bakkiriza nti nze first born kubanga emyaka gye maze ku nsi gisingako okujja obufumbo bw'abazadde nolwekyo omwana asooka musinga emyaka 10 tubatumiddeko bannaffe tubatumiddeko ba brother bange ba sister bange daddy ne mami mbatumiddeko amannya nze ngesigaliza family tetubeera wano nga tuzoogera family taata gundi mama bwati naye mpola mpola era ensi ejja kubamanya Katonda batwera omukisa batukola bulungi nga gye nkikomeza ente nabulwa wenzireetera
nengamba kasita balina mayiro z'ettaka ente zisigale mu kika zisigale awo bazirabirire eyo. Amiina.